Kitalo nnyo, kitalo ddala, maziga nabibobe, bbibino mbikuleetedde ate ye omukulu Andrew Mwenda agambye I don't know sheebah kalunji, I even don't know anything with that label called sheebah kalunji. Binyuma era byewunyiza ate y'omukyala Precious Remmy ayina gwasindise mu komera n'amawulire amalala mangi gabera ku Clarity Source 256 nkugamba mukwano webale nnyo okubeera jona ng'ogitusizaako engalo olunaku lwaleero gwe subscribe wange omulungi n'okubeera nga first hand glance information ogyesiga kugijja wano wokawoka ne nkugamba gwe yakasooka okulaba videos zaffe oba gwe azenga aziraba nga wina kyeweerabira ebeera subscribe, notification bell, video netugiwa like, comment section ebeera wansawo nesiyooka tunyumirwa ebyo byonna ebigenda maaso mu industry eya Uganda. Munnange amawulire gaze gasasana ku social media ez'enjawulo era nga njagala okugamba nti amawulire gano matuufu. Bambi President Sheikh Khalifa bin Zayed yafudde ow'ensi eya United Arab Emirates era bambi abantu ab'enjawulo mu biti ebyenjawulo mu bifo ebyenjawulo bavuddeyo ne batuusa obubaka bwabwe eri famire y'omwami oyo okubeera nga bambi Allah yamujjuludde mu bulamu bw'ensi era munnange olunaku olwaleero agalamiziddwawo mu nnyumba ye ey'oluberera. Abantu ab'enjawulo abasobodde okubeerawo munnange bayisiddwa ddala bubi nnyo akati n'ennyo ku mwami ono afuze ensi ya United Arab Emirates okuva mu mwaka gwa 2022 okutuusa Allah wamuyise mu mwaka gwa 2022 abadde president era abadde ayina akakiiko ka petroleum kabadde akola ki akulira abadde omuntu ayagalwa ennyo wabula mu kaseera kano wetwogeera omuntu agenda omuddirwa mbigere yalondeddwa dda era nga akakiiko aka Federal Supreme Council kalonze dda omukulu Muhammad bin Zayed amuddire mu bigere atambuze egyo gyennyini emirimu gy'abadde atambuza. Twagala naffe nga Clarity Family okutuusa obubaka bwaffe obw'okusaasira eri family y'omwami oyo n'ensi yonna okutwaliza wamu ne tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusabe omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa amusonyiwe n'ebyo ebyamusobako ne family agiwa amaanyi okuyita mu mbeera eno. Eyo nayo nga nkugjeyo eyo nayo ngenda kukujjayo mukwano nkutwaleko omukyala Precious Remmy ba Remmy addicts bannange banyiivu bannadye bavuddeko weye ne balaga amaanyi emabegeko omukyala ono yavaayo na issuing ekiwandiiko n'agamba buli muntu afeera mu linnya lyange lekerawo kubanga ngenda kukwata abantu ne balowooza nti byaki byalubalato munnange omukyala ono n'agamba buli muntu eyali afereddwa mu linnya lya Precious Remmy ne bakusaba ekintu kyonna bambi ntuukirira tulabe engeri gye tukyogerako era abantu ab'enjawulo baavaayo nga bakakasa nti mazima bakola ki baabafera munnange twabadde tuli awo ng'obudde bwa poliisi buyu paka ku poliisi kofi kikyate Remmy koya omufere mukute munnange njagala okutuusako amawulire nti omwami abadde aferera mu linnya lya Precious Remmy ng'asaba abantu ssente mbu Precious Remmy agenda bayambako mu kintu ky'okugaziya bizinensi zaabwe abantu ab'enjawulo babadde nga bawaayo ssente mbu registration fees ate n'abawala abalala bakakidwa omukwano basobole okwanguya process eno munnange Precious Remmy akutte omwami ono era n'amutwala wali eri ku poliisi eya Kibuli munnange omwami nga bamubuuza ddala obadde naani obadde okolanga ki obadde ng'okolongootya bameka bo binagamba amazima kange ogera enzibi abantu abayitirivu nga nefula nti bagenda laba omukyalo oyo gwe mulaba ku TV ne bamugamba kakati obadde nga lwaki ekyo kikola n'agamba nze bannaye rent we yagaana nennoonyayo TV personality gwe nnyinza olimbiramu erinnya lye era nenkomekeeza nga nfunye omukyala Precious Remmy kino Remmy yagambye kale kokakasiza nti n'emisango togyeganye kakati genda mukomera era wenjogera omwami yasindikiddwa dda ku alimande luzira gyagenda okubeera ng'ava ate munnange akole ki abeere nga awoza emisango egyo gye yazizza mu ngeri yemu bantu bangi ba celebrities bangi bafuna obuzibu buno obw'abantu ab'enjawulo okwefuula bo ate nga si be bo n'olw'ensonga eyo gwe ali ku Clarity Family beera mu buufu togenda na bintu mbu nze serebu gundi okuggyako ng'omaze nakukola ki nakumulabako eyo nayo ngenda kukujja mukwano tugende wa Esther and Ezekiel bwe twogera ku kintu kya yolese kitone abannayuganda kye tumanyi obulungi awo tuba twogedde ku Canada has got talent munnanga abaana Esther ne Ezekiel jjukira babadde Canada nga bayolesa Uganda nga bayolesa bitone munnange tulonze okulonda ko twalonda ne tusupporting abaana bano era bamativu nnyo ne mama we yavuddeyo n'agamba bannaye mukikoze yadde breakings amawulire amabi n'agamba tebasobodde genda ku finals
finals jukira lulieri omulundi gwe twagambibwa okulonda twabadde tuli ku semi finals era abaana bano bayimba ne judges ne bagamba if Uganda has got talents like this mbutuufu tuyina okukola ki okutuukayo ko munnanga abaana bano bambi tebasobodde tuuka ku finals naye ffe tuli nabo lwansonga batukakasiza ne batugamba mwaba clarity katubabulire kyama obugabadde mabaga kwabadde kubajjako nfuufu any competition enajjanga ya music tujja kuyimba tujja genda maaso n'okwolesa ekyo kye tuyinawo kubanga ekintu ekyo kati twakitadde ku level endala katusabe bambi baddemu bawangule banabera basazewo okwesimbawo ku bintu bya kuyimba nera naye yongenda kujja okutwala wa Andrew Mwenda bannange omusajja ono kyateekoze munnange omukulu Andrew Mwenda yavuddeyo n'agamba nti ye ng'akozesa amaanyi ge ayogedde n'abantu ab'enjawulo omwabadde ne muhozi Kaine Rugaba banoonyereze ku nsonga y'omukyala Sheebah Kalunji n'agamba bannaye abantu bagenze mu maaso n'okunsongamu enwe ku nsonga zo sitegera nako n'agamba omukyala Sheebah Kalunji simumanyi simulabangako ne music wembadde simuwulirizangako okujjako zina nnaku 2 eziyise emabega yavaayo n'akola ka video ke yateeka ku YouTube channel ye ng'agamba nti nera yatuusiddwako ki ogw'obuliisamanyi munnaye yavuddeyo omukulu Andrew Mwenda nga bw'olaba post says omukwano ng'agamba nze Sheebah simumanyi yagambye nti omuntu eyamutuusizzaako zino assaults atambula n'aba SFC lwaki omuntu tamwogera in fact lwaki yeefuula nti nera ate ebinaamutuukako ebira ddala byamutuukako yebyongeddeko omukulu Andrew Mwenda n'agamba video bwe yajja lwaki tayogera ddala omuntu oyo n'agamba omuntu nga Sheebah sirowooza nti omuntu asovayo n'amwasaltinga ate mu maaso ga ttiimu ye omukulu Andrew Mwenda ayina engeri gye reasoninga ng'agamba buno bulimba era ye yagambye omukyala Sheebah bw'abeera ng'awulira atya ebinaamutuukako ng'amaze okwogera amazima kwani ddala eyakola ki eyamutuusako kiro nze muwadde obyamnyezeko wa mwami muhozi n'enjogera naye era netokkiriziganya nti omukyala ono agenda weebwa buli kika kya security asobola okubeera ng'ayogera omuntu era ne poliisi yagambye nti nayakkiriza omukyala ono Sheebah bamuwe security asobola okwogera omuntu ono kuba ye batatana erinnya lye omukulu Andrew Mwenda tewali yamwogedde kino kirese suspense nyingi lwansonga tewali video yonna ina Sheebah Kalunji gye yakoze ng'agamba nti Andrew Mwenda ng'agamba nti owa gundi naye omukulu Andrew Mwenda yeyekka yakavaayo ku bantu emikolo emiyitirivu Sheebah gye yagendako omukulu Andrew Mwenda yekayika yavuddeyo kino kirese questions nyingi mu bantu ab'enjawulo naye dwo olutalo nkugamba lutandika butandise katulabe gye lunaggwera Sheebah n'ayogera ani gw'anaayogera kiki ekinaddako ng'amaze okubyogera byonna mukwano bibera ku Clarity Source 256 mbera Fatuma Sulaiman. That's all we had today. Thank you for watching. Webale kubeera omulabi mulungi wobeera tunaba subscribe notification bell osirikiri